Televu yonna gy'osizidde okubeera nga togoberera Fahad Pro UG gwe mukutu kwoli era nga manyengeddewo ne updates ku biki ebisobodde okubeera nga tebi happening mu ggwanga lyettu Uganda ne bula ggwanga naddala gwe gyo tesobodde okubeera nga otuuka video oba nga ogifunye gisharingireko abalala comment section kabox ko okubeera pente kigana kubeera nga osulawo endowoozayo ate tebeera okubeera nga ogiteekako ekigalo giraikinge munange nga sina kubeera nga mbatwala mu byembaletedde njagala kubeera nga mbetondera nnaku nga 2-3 eziyise mbadde mbuzeebuzeemu olw'ensonga nti kasenyiga kali kasalako nga sisobola okubeera nga nzija okubawa updates naye ekyamuzibu kiri nti nkomyewo mu field okwongera okubeera nga mbaweereza nga bwe nali neeyama kakati amawulire kamere nga tetandika nago omukulu amanyikiddwa nga dictator Amiri omusesi wa Pirawo yevuddeyo era nga ali mu maziga mayitirivu nnyo agamba nti omukyala Chosen Becky ekyamazima kiri nti amuprovokinze nnyo amwogeredde ebigambo bingi nnyo era ng'omukulu ono kyaddaaki yeekyayi atadde obutambi wa Chosen Becky era nga mbuyinange nakubeera nga tebikuterawo nawe osobola okubeera kati of course obyerabirako omukulu ono agamba nti omukyala Chosen Becky amwogeredde ebigambo bingi nnyo naye ye yasala okubeera nga asirika olw'ensonga nti bwe yali mu bufumbo eyo yayita mu bingi naye yeewuunya okubeera nga Chosen Becky buli wafuna omukisa ate atandika okubeera nga amusabula era ng'obubaka oba osobola okubeera nga abuteeka ku social media accounts agambye nti Chosen Becky ono bw'aba nga teyegendereza very soon agenda okubeera nga atandika okubeera nga ata ebyama ebitiisa era nga of course nja kubeera nga mbibatuusako dictator Amiri avuddeyo n'agamba nti talabanga ku mukyala atasiimaga Chosen Becky yamukolera ebintu bingi nnyo n'okubeera nga atuuka okubeera nga asasula abaana bonna buli Chosen Becky byagendanga okubeera nga azaala ng'avaayo n'abeera nga munange amuwaamu akasente ebyo nno byonna biri mu butambi bwegenda okubeera nga nkuzanyira awo era nga waliwo n'abakulu abalala bavuddeyo ne bawoninga omukulu oyo Professor Seka eyakamala okubeera nga awasibwa Chosen Becky bamulabudde era bagambye nti Chosen Becky amwegendereza olw'ensonga ati yo relationship ebintu bya relationship ebyo si byalimu ayina golozize azayagala okubeera nga atuukiriza era nga byonna agenda kubeera nga bibatirawo musobola okubeera nga of course ensonga muzewulirako tula butuzi kali ya subscribinga akadeka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekako alatinga uliona dese video sheka Ashraf msoma dua wansi awo enamba zesimu zitoko busikaze mnonye kwa kubeera nga takulombereddwa ebikyaganye bijja kubeera nga bitirira kamba ensonga azabafumbo ababiri bano oluvannyuma nkomaona amawulire amala budget vao bannange mbadde mumanyi nzaalira bwereere ekyayi kinsasula kimpa sente kyeva nno nzaala sokolabe esanyu yokalo kali yampulirako ebyo 10 tekisoboka abiri alimba asatu alimba ana atano mukaaga musanvu kinaana tufuna olulala kyenda kaweze okutukubye nnyo thank you ayinza n'okuzaaza omwana omulala ono nno 2 Heather yali wa myezi 9 banayenga mwagala Heather yakulayita tatawe maama ng'amanyiye maama we such love he's so loving happy birthday my baby birthday mwange bali kutwagala bali kwagala baana father duties bonna abeera nabo kati ono myaye sebo baby wange amanyiye maama we tamuta abeera naye you're so sweet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri mutya baganda bange kasuubira obulamu bulungi. Nange ndi fine sina tabu. Sina tabu yonna wedda ndaba bagamba Atamiri yabadde ki? Atamiri amize omulawo. Naye balamwe. Atamiri yeesigamye omulawo, omukyere ne yeesigamu omulawo. Atamiri ayongedde omunnyo mu mukyere bannayo omukyere guyidde bulungi ate guli ready. Ebirungo najja nabyo okuva e Makka. Chosen Becky tali mu mukwano. Chosen Becky ali ku revenge.
abaana bano bwe baali batandika okweyagala bigambo bingi byayitingana ate bwe bazaala omwana ne kujja bagira. Chosen Becky gwe sitomulamba ng'oyagaza ki omusajja gw'osinga ssente? Chosen Becky gwe alina erinnya ku basajja bonna n'olonda y'oyo? Chosen Becky yabaanikuzanga ekigambo kimu nti nze sinoonya ssente nnoonya mukwano. Era tewaliwo katambi konna mu mawulire ke wali olabye nga Chosen Becky yalinga ng'omusajja mu relationship nga kakkanya omwami we. Buli wabadde alabikirako eri ab'amawulire ng'alaga obwetowaze obungi eri omwami we, naye ng'ate omwami we ali wansi we mu byenfuna, ekitegeeza Chosen Becky mu relationship eyo yali anoonyamu kintu kimu, kuwulirwa nti ayagaddwa. Tekwali kirala kye yali anoonya. Yali anoonyamu kintu eki, kumwagala na kuwulira nti ayagaddwa. But the question is, ye omulenzi yawulizaako munneewe nti ayagalwa? Kubanga bw'oba osaba omulimu oteekayo CV. Nja sobola okukola kino, nja sobola okukola kiri, nja sobola okukola kiri. Era ebinnyonnyola ky'oli mu CV yo n'emirimu gy'osobola okukola kwe basinziira okukuwa omulimu. Lw'oliremererwa okuteeka mu nkola ebiri mu CV yo, kampani lwegenda okusalayo. Katugambe Chosen Becky kampani ngeza bugeza nga Dictator Amir yali mukozi, naye ng'omulimu gwe gwakuwuliza ono nti ayagaddwa. The question is, Chosen Becky yawulirako nti ayagaddwa to the extent omuwala oyo yatuuka okukolako katambi gye buvuddeko nga bakyalina oli omukadde so n'omupya. Naga bwenfanga ku malaalo gange bateekeko akapande nti nakwagala mwami wange, nkwagala nnyo, omukwano gwe gugenda kunzita taata baana. N'akaaba n'atuuka n'omugamba ngwako mu kafuba. Ebigambo ebyo tebyali byammwe abalabi, ebigambo ebyo byali bya mwami sipesifiki. Simanyi yali amukoze eki ku olwo, yali amusobezza atya ku olwo, naye ng'omusajja omukulu bw'empuliriza ebigambo n'eddoboozi omuwala lye yakozesa, omuwala yali akomyunikeetinga nabbaawe nti mukwano, omukwano gwe gugenda kunzita, bw'oba olina ky'okola lekeraawo, tommenya mutima. So waliwo bendabye nga bayita Chosen Becky malaaya. Mwe ba malaaya, kubanga Chosen Becky abadde star ndowooza kakati emyaka nga 7 ku 8. Mu bwa star bwe yali asobola okufuna omusajja ow'ebbeeyi, abagagga b'omu Kampala, ne lwaki alonda eno ebbanga lye baabeera bonna n'atakoma kumulonda n'okumuzaalira, n'amuzaalira ate ng'alina ssente ze, ng'alina erinnya lye, ng'alina enduulu, buli waatuuka nga bamuyayaanira, kitegeeza yalina omukwano gw'omulenzi. But the question is, omulenzi yasasula bbaaka? Omuwala kye yali ateekamu ono yakizzangamu oba yakimuddizanga? Omanyi omukwano gumenya nnyo ng'ogulimu wekka. Abali babaddeko mu mukwano gw'ogw'omu mugumanyi nga gw'oyagala takwagala, nga buli ky'omuwa takisiima, byotonye byatonera ye gw'ayagala. Kakati omukwano gw'obwomu oba ng'anyiga ekisiikirize kyo mu disco bituuka ne bikutama ng'olina okunoonya ekiddako. Sigambye nti ye Dictator Amir yali mubi oba teyayagala muwala, era sigumusalidde, naye ndi kummwe abagusalira omuwala nti malaaya. Bannanga omuwala yayagala omulenzi, era singa mbadde sinnafuna n'alisaye Mukama Katonda ampa omuntu anjagala nga Chosen Becky. Nammwe abavubuka abato mbakuutira, bwe mubanga musaba Katonda abakyala,
mubasabe abakyala abafaanana nga Chuzeni Becky. Chuzeni Becky gwenjogerako ye muntu aba ne ssente n'atanoonya balina ssente ng'anoonyezza ggwe. Kayagadde ggwe asiimye ggwe. Ye muntu akwagala nga talina ky'omusuubira kumuwa okuggyako okwagalibwa naye. Ani atali yagadde kwagalibwa? Oba ani yali yagadde okubeera mu relationship nga gwalinamu naye nga gwajeeguya? Omukwano ng'ogulimu wekka guluma. Nze Dictator Amiru mukwano gwange naye mabegakaawo twayogerera nansuubizaayo olusaniya. Mwagala nnyo. Naye wakati mu kumwagala ekyo tekigenda mbawa moral authority kuyita eyali mukyala we malaaya olw'okuba yamusuddewo n'agenda nani neyali dereva waabwe era cameraman mbagambye ono tali mukwana ali ku revenge. Gwe walisoose ne weebuuza lwaki mu basajja bonna ono era ensobi ze yakola kwoli teyaziyiga? Bamukriticizinga kwoli nti ofunye mwavu n'aganja mujjamu omuntu we yavaamu omuntu ne beenyiga ki ekisi buli omu n'akwata amaki agage. Kakati Chuzeni Becky awo ku waiting area ye kuliko abagagga. Lwaki sibe yagenze nabo era n'asalawo okugenda n'ono ate ali mu mbeera z'oli kaŋŋambe eyamumenye omutima ono ali ku revenge. Era musaasira abamu ne mufuna buttiimu. Bambi Chuzeni Becky, bambi Dictator Amiru, kwabo bambi tekuli victim ali ogwo yono wa wakati gwe bali mu kukozesa okukkakkanya obusungu bwabwe. Oba osanga asobola okuyiga okumwagala okwaddala. Naye njagala tusooke tukkirize tugaane nti ono omuvubuka Chuzeni Becky ali mu mukozesa kulumya oli nti naawe owulire bwe kiruma. Naawe owulire bwe kiwulikika nga bakukiitinzeeko. Kyokka ate nenziramu emabega. Chuzeni Becky mwala wange, gw'okakasa mu bimu ku byakugambibwanga temwali mu bulimba? Gw'okakasa mu byonna ebyakugambibwanga temwali mu kukonjera? Lwa nsonga singa nzija ne ŋŋamba omuntu nti mukyalawo nno mwenzi ali ne wayita akabanga n'andaba nga ndi ne mukyalo, kitegeeza mission yali yakubaawula. Oba singa ngenda ne ŋŋa omukyala bbaawo mwenzi ne wayita akabanga nga bamaze okwawukana ate n'otulaba babiri, kitegeeza mission yali yakubaawula. Nabwe kiti abafumbo mwenna muggala amatwe eri sayidi za mikwano gyammwe ne sayidi gya mikwano gyaffe. Oluusi akakamwenyumwenyu koofuna ng'oli nange kayinza okuba kanyiiza mukwano gwange, oba kakamwenyumwenyu koofuna ng'oli n'owwo kayinza okuba kanyiiza. Nabwe kiti amaka mugagjeemu third party, amaka mugagjeemu eŋŋambo. Omuntu anaafumba yo yaziba amatu n'abanga atawulira. Omuntu anaafumba yo yazibiriza n'abanga atalaba. Era y'ensonga lwaki amaka g'olowooza nti mulimu abasajja baddofe mwana wattu gawangaala kubanga balina emisango gye beefuula abatalabye. N'abamu ne batuuka okugamba nti omusajja waawo baamuloga. Naye amaka kakisa gagendamu enzenkanankana. Kankulageko nga naawe ondagako. Anti oyagadde kundagako, kakati katwerageko. Gaba gagenda sasikanga ga Chuzeni Becky ne Dictator Amiru. Amaka kasita gayingiramu, gundi namulabye, gundi namulabye, gundi namulabye. Gaba gajja kusasika nga ga Dictator Amiru ne Chuzeni Becky. Emikwano gibeerenga bweru wanju. Emikwano tegibeeranga mu maka.
era nze ensonga lwaki ebiseera ebisinga bano abatutumufu we bagwako ekintu nga kino mba njagala okukyogerako nti mmwe abalala mukirabireko. Emikwano mu maka yemu ku nsonga lwaki bano baasasise. Obuteeguyaŋŋana n'okwagala okugwa olubege nga kuli ku sayidi emu. Nkiddamu ku nsi kuno omuntu asobola okubeera omwavu naye bw'amanya nti ayagalwa awulira nga ye mugagga asinga. Kyokka ate ku nsi kuno omuntu asobola okubeera omugagga naye kaali wammanta okwagala ajja kwewulira ng'omwavu asinga. Omubeera eyo nga mu maka gammwe fuba nnyo ekyokuwa ekisookerwako kye bayita omukwano kyo kiweeyo, kubanga relationship eyo yaliwo nga teyeetaagisa ssente ng'ekigimusa ku sayidi y'omuvubuka ng'aziwa omuwala, nga yeetaaga ekintu eki. Waayo kwagala lwakuba ate toomunenye, kuba situmanyi n'akalimi kooli ak'okuwulira nti ayagaddwa kaali kenkana kino najja kugamba mpulira nayagala. Nona ajja kugamba mpulira nakola ki? Nayagala. So omuvubuka n'omuwala bonna bayinza obutabeera bakyamu, kyokka ate bonna bwona abalima bonna bakyamu, kuba omuwala ayinza okuwulira nga tayagalwa ate nga ye omulenzi awulira ayagadde. Omuwala ayinza okuwulira nga ayagadde nnyo ate ng'omulenzi ye awulira ono tekikyavaayo buki, vayibu takyagikola ki, takyagiwulira. Nabwe kityo kubana ababiri bombi bayawukanye tubayigireko buyigizi tetugubasali kubeera si be basoose. Neki kye tuyiga mu kwawukana kwabwe? First of almost omukyala abeerawo gwe n'olabanga eyakoma, n'olabanga amuliko wekka, naye muganda nga omukyala ne bw'aba bamuwalulira kkali era olimusanga mu bisegguusi nga waliwo akwebera. Bayimbi baaga teri mukyala akola ki? Addiba. Ate era teri mukyala yakoma. Abdulmulasi yagamba omukyala aba wa bbeeyi yali basudde okuva ku nsi paka kuyingira ntaana. Kyokka ate nammwe abakyala mulekeraawo okulowooza nti mmwe mubeera offended mwekka. Abakyala batukola ebintu mu maka naye olw'okuba nti tewali ddoboozi lisituka nga liwolereza mwana wa bulenzi, tewali mwana wa bulenzi awangula musango eri mukyala. Era buli ekibaawo ffe twakalabirawo teri adda ku sayidi ya mukyala. Omukyala ne bwakuvuma mu takisi naye n'omuvuma bonna bakukyukira, kubanga zo favors zajjira mu kitonde ekikyala. Tewaliyo awolereza kitonde kisajja. Musiguze kano kako weetaagayo ku driver, weetaagayo ku kameramaani. Kati nno bwe bwonkenga omuntu bw'obaako ng'obbye omukyala wa munno naddala owa mukwano gwo. Anti ne bw'aligenda mu katale okugula ennyaanya ojja kujjukira naawe engeri gye wakukutanga naye nga bbaayi mumulese mu nju. Ne bw'aligenda wa jaga nange namufuna bwe nti yalibanga agenze kwenda. Nabwe kityo ku nkumuliitu y'abakyala abali mu Uganda okuganzaamu muka omusajja ate muka munno naawe obeerako kikyamu ku bwongo. N'okwagala muka omusajja kiba kivve naye bibi bisiŋŋana okwebaka ku nnyoko waakiri weebaka ku nnyazaalawo. Waakiri funa muka omusajja atali mukwano gwo naye mukwano gwo. Waliwo abagenda okugamba nti Amiri yali yadduka dda ewaka. Omanyi ekyoba ezo ze zimu ku nsonga. Gw'olowooza bano baatandise kweyagala lunaku lwa ggulo.
bayinza okuba batandika dde okweyagala era nga ze zimu ku nsonga ezaddusooli. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu